olina omukisa okubaako ebintu byotereeza maama wo taata wo bafamire okutwalizaamu bye bataasobola kutereeza. Biyinza okuba nga byabasanga oluvannyuma lw'okubisikira okuva ku bazadde baabwe be tuyita bajjajjaffe. So ng'ate ne bajjajja baffe bayinza oba nga balina bye baasanga nga babisikira okuva ku bajjajja b'abajjajja baffe. Ekibuuzo, ebintu bigenda kwongera kubeera bwe bityo? Katusikire ebintu ebirungi, tusikire empisa ennungi, tusikire obugagga, tusikire obuntu bulamu, tusikire obugumiikiriza, naye ate wabeewo ebintu bye tuleka. Wabeewo ebintu bye tukkiriza nti kakati kino maama wange yakisanga okuva ku jjajja wange, bweba bwavu nga yabuyonka okuva ku jjajja. Ekyo tokikkiriza kubanga kigenda kubeera bwe kityo paka. Kikyentegeeza waliwo olumu ensobi ze tugwamu nga mu ngeri etali ŋŋenderere, oluusi mu bunafu, oluusi mu butafaayo, bwe tosobola kubanenyeza kubanga ebyo byaliwo, naye ng'ogenda okwekanga nga waliwo embeera ze tulimu naye nga tuzisise okuva ku bazadde baffe. Nja kuwa ekyokulabirako. Oyinza okwekanga nga obutasoma bwo tebuvudde ku ggwe naye nga buvudde ku bazadde. Baali balagajjava mu kuweerera, okuweerera teyali priority, tekyali kintu kikulu. Ekibuuzo, ogenda kubeera n'omwana naawe ng'ogamba nti nange tebampeerera so sigenda muweerera nze nga nsavaivinze olw'obutasoma. Tosavaivinze lwa butasoma, era obutasoma tebadde qualification ey'okukutuusa ku birungi. No. Lwaki ntandise n'ebigambo ebyo? Kubanga sisita gwe tugenda kusisinkana olunaku olwaleero embeera yeewuunyisa, embeera yakusoomooza, embeera ezimu zisobola okuba nga zeewalibwa. Nja kuwa ekyokulabirako. Buli lwe baba nga baali bakuwa ebyetaago nga wasobolanga okusisinkana ebyetaago mu buwala bwo, mu buvubuka bwo, waliwo ebikemo by'otaayingirira, waliwo ebikemo ebyajja gy'oli naye ng'olina amaanyi, walina amaanyi, embavu ezisobola okulwanyisa ebikemo ebyo era finally n'obiwangula. Eriyo abaana abaagwa mu bikemo olwaleero bye bejjusa nga kyava ku kubanga teyasobola kufuna school fees mu budde oba n'okutuuka okuzifuna kumpi ku butazifuna. Kakati mu ngeri y'okwagala okulemerako mu kusoma yagenda okwekanga ng'alina embeera z'ayingiddemu, alina ebikemo by'ayingiddemu ebimuwalula okumujja ku mulamwa. Olwaleero nzize mbategeeza nti eyinza oba nga yali ssimu. Osobola okukikkiriza nti emu ku mmanduso mu story eno gye tugenda okulira eri Kukindaazi. Njagala kukiddamu. Ekindaazi bakiyita amannya mangi, balala bakiyita donati, abalala bakiyita boxer, abalala bakiyita striker, waliwo abalala manya mangi. Osobola okufumiintiriza. Sigambye nti abaana tebeegomba. Abaana beegomba newankubadde oyinza okugezaako ebyenjawulo, but I am telling you waliwo okwegomba nga omwana tekumusuula mu buzibu. Kukindaazi jona bagambye nti baatuuka okubeera mu Vanira, omwana nga bamugamba owe tutundula Vanira naye toyimba, akayimba n'ayimba kayimba ka budumulaasi. Imagine muli mu kutundula Vanira, omuwala bamugamba nti please bimbo wa yimbayokko kayimba, n'asooka asuula mu swimming pool. Yali endeseza maama w'abaana. Hey! Ebyembi bisekerwa, but it is reality. Tugenda kubeera n'ebintu bibiri mu bisatu. Ekyokusatu kiva mu bibiri. Tugenda kubeera ne love lab. Tusooke love lab. Okay, katusooke tujyewo love lab. Tugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Thank you for watching. Hello. Ng'oyogera bulungi bannange. Wanyisebo? Nti ng'oyogera bulungi. Yanza mzee. Bw'owulira musajja munne akugamba nti ddoboozi ddungi. Omanya. Omanya ddala ddungi, osibye otya ssebo? Bulungi munnange osibye otya munnange? Bulungi ssebo. Erinnya lyange nze Moses. Moses. Olinawo eddakiika nga 2 twogeremu awo. Ssebo. Kakasa nti wooli tebakulemesa kwogera. Wanyisebo? Kakasa nti wooli tebakulemesa kwogera. Ssebo. Nyinza okuba nga ensonga zeetaaga kyama naye nga madamu ali awo. N'olyoka owulira okugwa mu bikopo. Kakati saagala kwogera mannya go kubanga njagala abantu baleme kumanya gwe njogera naye newankubadde erinnya erimu. Erinnya lye erimu lisookezaako M n'eryokubiri lisoosezaako M.
waliwo omwana w'obuwala eyansabye okuteeka mu unity Esewa. n'aŋŋamba bwenkubira n'okwata akasimu nkugambe Olibeera nange esine bwenakyuka olibeera nange ne kusaawa esembayo olibeera nange sebo Wange Sebo. kiki ng'omwenyezaamu kaawo Yali olina akayimba munnange. Esewa. omwana omuwala ono Esewa. engeri gy'akulaajanamu bw'oteegendereza ejja kumenya amateeka drone yeeneeramula Kweli. Obubaka mugambe butuuse. obubaka butuuse Esewa. naye olowooza twogera ku mwana muwala ki ono Imanyi wabula. kabulaaza Imanyi. gw'atalina ka exercise book k'abakazi ate bino ebigambo tebintumiddwa maama wo oba mwannyoko oba brother wo Engeri gye nkola mu bantu. Aha. Ate nga bakimanyi nkola mu bo. Bangi ababeera bakukola obuntu obwo obubadde. sebo Esewa. ennaku zotukozesa ekigambo nti tuve mu kwemamaaza Twereeremu. twebeereremu tetwesulika Wemba nebeereddemu. Yeeye kenyini yakugambye. Akimanyi nti nno kizibu mutegeera kuba akimanyi nti abantu bangi benzegera nabo. kaakati ono gwe twogerako si wa bulijjo twogera ku muntu gw'osobola okugamba nti ono mu bulamu bwange bwe mba nga nfudde god forbid naye ono yaba nnamwandu wange ono yaba maama w'abaana bange kakati bali b'oyogeddeko si buli omu nti akwalifayinga ku bino abalala baba beegwanyiza bwegwanyiza ono tali mu katagori y'abeegwanyiza naye ayagala bwagazi kuwulira ng'oyogera ku linnya lyagambe oh my goodness oyo ayogera ku nze omulungi twogera ku ani ono muganda wange tumalize struggle actually olwokuba gwagago sigogedde agaga erye twogereko limu si gonna oyinza okumpa eryekika kanteekeho nange nekuteesooka osooka yokka ensooka yokka kuba nange mwayogedde gyasooka sebo ojja kunsindiikiriza okumalayo agago bwe kiba nga kyekinakwogeza kale sooka ombulireko esooka eni ate esembayo esembayo o ate ku linnya lye eritali kazi no liba lyakika erinnya lye eritali lyakika mbulira esooka okay mukama wange bwe nkukutte ne nkuteeka mu laboratory ekebera covid w'omukwano we nkugiddeyo teweetaaga social distance actually gwe weetaaga zero distance ekyokukozesa sanitizer just kwewala kawawa mulala naye nga covid gwoliwa zero distance si social distance bw'ogambye taata abalala tebakkirizibwa haaga ng'okkirizibwa haaga okkirizibwa handishake kubanga oli ku mulamwa lwaki abasajja abalala babeera beebuzaabuza lwaki abasajja ababeera beebuzaabuza ekisaaniise kwebuzaabuza kiba ki nani kiyise ndowooza kulwawo oba kusalawo nti abalina choice nyingi oli musajja munnange nawe ozimanyi si byangu nti oli aba alina choice nga zikyali nyingi tanasalawo nga akyali ku pending okay abakyali ku pending bangi kati Aisha ono obubaka bwe bubaka ki Aisha nja musaba kintu kimu bwe aguma omutima kubanga ali wala yep ate nange ndi wala yep naye wabeera oba kitiibwa omuntu otuuka ng'oli contented ng'oli mumativu oli contented
ebiseera ebisinga ensobi ziba ntono. Yep. Ekisobola okukola ensobi kubeera nti oyagala olowooze ku kino olabe ne ku kiri olabe ne ku kiri awanka. So nga tugenda nafunayo kijjudde naye otwala omuntu n'obuzibu bwe n'ebirungi notumuli ebirungi byokka ebyo nogamba owaayo yooyo obeera noba kati oli musajja munnange twagala nnyo emmotoka naye oba wakagula gy'olina ate n'olaba eyisewo n'ogamba obeeno natomera okujjako ng'ogenda kusiba mu kkubo nga ogenda mu bondi buli kanaku baasi oba ogenda siba busibi mu bondi kuba zifuluma buli lunaku kituufu kazibeere essimu zirina omutango gwazo. njala kweyanza nnyo okubeera gentleman era nsaba mukama anyweze ekyo ensigo eyo ey'omukwano emere mukama agifukirire eveemu ebibala tuzeewo ekitiibwa ky'okuba nti wasobola okubeerawo ddala abantu abaagalana nga bali kiriya nga sima kwekansaamu naye nga ddala omukwano oguwa ekitiibwa oguwa society n'abaana baffe essuubi nti ebintu bikyasoboka. Neeyanza nnyo akadde muganda wange. Kale sewa. Nzikiriza nti wiiki eno mu ngeri emu oba endala eramye olw'ensonga nti bagaya bambe tusisinkanye mu Love Lab. At least bawe essuubi. Ebya Love Lab biyinza okuba nga si byankomeredde mu kukakasa nti omuntu oyo akwagala. Kyokka kankusooke nkubulire okumanya obulamu buli fane. Gayi obutakumentioninga kamu ku bubonero obuyinza okuba nga bulaga nnyo nti gayi takuliyo. Nti gayi tewaliwo waakaawo tewaliwo future nga takumentioninze. So nga ate ekyokumentioninga kiyinza obutakonfaminga. Obutakumentioninga kiyinza okukonfaminga nti gayi oyo temuli future. Kyokka ate okukumentioninga kiyinza obutakonfaminga nnyo newankubadde kituwako hint okumanya nti nina wendi nga bw'owulira naawe omuntu engeri gy'ali comfortable okwogera erinnya ly'omuntu engeri y'omuntu gy'ali comfortable okwogera gw'ayagala nga teyeesika kituwa ekifaananyi nti oba oli awo waliwo tuyinza okutandikira okubeera n'essuubi nti omuntu ono alimu empeke emera. Bwe njogera ekigambo empeke emera nti omuntu alimu empeke emera njogera ku muntu gw'oyinza okwesiga ng'omulinamu essuubi n'omusigamu ng'omusuubira okumukungula oba okumukungulamu. Nze ndowooza nti tulina we tuyinza okutandikira okumwesiga nti sijja kwerabira olunaku olwajjo yagambye nti namubuuzizza okikola otya mu biseera bino eby'ekiwubalo n'obudde bwa nkuba n'agamba nti yagula bibulangiti bye webiri awo mweyeefubika ninga wow. Kale ndowooza ebitu ekyokulabirako nti there is hope, there is ekigambo kyogamba nti men are the same, women are the same si kituufu. Nzikiriza nti waliwo enjawulo era kino tukigezezaako ne tukiraba. Kakati omwagalo sister waffe osobola okukikiriza nti bwe tugenda okuwulira yazaalira ku myaka 13 ng'azaala omwana we asooka. Njala tusooke tukitandikirewo tukinnyonnyoke bulungi ate tuggyemu ebyokuyiga ebikulu. Ebyokuyiga ebimu bigenda kubanga bikola amakulu ku ggwe, bigenda kubanga bikola amakulu ku mikwano gye b'osobola okusisinkana ng'obalabula, bisobola okubanga bigenda kukola amakulu ku baana b'ozaala, ku baana b'oteekateeka okuzaala, kubanga ojja kubanga omanyi mu ngeri enjawulo ebintu gye biyinza okukwatibwamu okubaako ebintu ebimu bye tuyinza okutangira. Thank you so much for trusting me with your data, trusting me with your time. Era nzikiriza nti kigenda beera productive, oleme kwejjusa olwa data, oleme kwejjusa olwa time. Thank you so much for watching and just know I love you. Wasiibye otya Sozimmo? Kama yeebazibwe. Sooka okwebaza empeerezaayo ombeereddewo nga nze ku lwange era Mukama akuwe nnyo omukisa. Ku YouTube nagendayo omulundi gumu ne subscribinga kubanga data gwe nkozesa takolayo era ebiseera ebisinga nze nkulabira ku Facebook. Ku YouTube lwenfunye ka internet yako obwereere we ŋŋendayo ne nkufollowinga. Sozimmo obulumi bumalawo onnansonyiwa enjogera gye njogeramu naye mpulira omutima gwange gwagala kwabika. Ennaku ennuma nsaba ompe ku magezi. Sozimmo nazaala omwana wange eyasooka. Emboozi yange n'erimu sitoola ebbiri era erimu abasajja babiri naye ngenda kunnyonnyola. Nazaala omwana wange eyasooka nga ndi mu P7 mu mwaka gwa 2005. Omwana oyo mukumuzaala saamuzaala nga njagala, saayimirirako na taata we n'olunaku n'olumu okunkwana,
sikigezanga nako. Taata we yatukuzanga amandaazi ku ssomero nga tumuyita muzeeyi mandaazi era nga lyemmanyi nti nga waliwo mukwano gwange muzeeyi mandaazi yatusuubiza n'agamba mujja kujja wakamba w'amandaazi ko ffe kale nze kolonali sirina ssente nze nkulidde ne taata wange omulala. Taata wange yali yafa, maama waffe n'afumbirwa omusajja omulala bambi n'atwagala n'atukuza era n'atusomesa. Nze era gwe nkuze mmanyi nti ye taata. Gwe nagenda ye oyo omusajja nga atusuubiza okutuwa amandaazi. Oli munnange gwe yatusuubiza babiri teyasomako olwo. Nze ne mpitayo ewa muzeeyi mandaazi ampa amandaazi. Sozimo musajja yaŋŋamba yingira, munnange nga nnyingira, nali mwana muto Sozimo sijja kulimba nga nnyingira. Sozimo omusajja nga nkwata nambala amandaazi teyagampa. Okumanya nali muto sexy nali sikimanyi nga tukisomako obusomi. Musajja we yanneebakako omusaayi ne gujja, musajja n'adduka n'agenda. Bwe ntyo bwe nakwata ekkubo nga ntambula nga nkaaba ne ngenda ewaka ne ŋŋamba maama muzeeyi mandaazi anneebaseeko nga ntonya omusaayi. Maama wange yakuba endulu n'aŋŋamba mwana wange ofudde. Bagenda okunoonya poliisi bakwate omusajja ng'omusajja yadduse. Maama wange abakazi ne bamugamba kwata omwana oyo mutwale bamukebere siliimu. Maama wange n'ankwata n'antwala bankebere siliimu nga sirina n'essozi nga ndi mwana muto. Ne bankebera nga nfunye olubuto. Maama wange n'agamba olubuto tuluggyemu, abakazi ne bamugamba olubuto baluggyemu. Omusawo n'amugamba ono omwana muto ojja kufiirwa omwana mu bintu ebyo. Maama n'agumira obulumi. Nze sozi nayanguye okuzza omukono emabega kubanga olubuto nalufunanga n'ebbeere siririnaako ku kifuba. Maama n'agumira obulumi nembeera n'olubuto. Maama n'abeera nga ntwala mu ddwaliro era oyo taata waffe yambeererawo nnyo. Maama n'abeera nga ntwala mu ddwaliro naye nga mbuuza abasawo, musawo omwana agenda kuyitawa ye omwana yayingidde atya mu lubuto lwange? Nze nga simanyi nti omusajja bwakwebakako ofuna olubuto nga sikimanyi. Nga mbuuza omusawo yali mulokole nga mbeera mubuuza musawo olubuto nalufuna ntya era omwana agenda yitawa? Bwe munaasaleko ndisiife. Musawo ng'abeera aseka. Musawo yambuza ekibuuzo omwana yayitawa ng'ayingira ne mugamba musawo simanyi. Maama byamusoberanga olubuto lwatuuka Sozimo nga nayeekyawa go ge mazima. Olubuto bwe lwatuuka okuzaalibwa enjoka nesima nenga maama enjoka zinnuma. Maama n'antwala mu ddwaliro kati nga sibimanyi. Maama n'annyamba n'ensindika omwana. Sozimo nakyawa omwana. Mwana yali mulenzi. Ebyembi n'ennaku gye nafuna mu bulamu bwange omwana nga nfaanana nammalayo. Nagamba maama ono omwana si wange, sigenda muyonsa, ngenda mukwata musule mu kasasiro. Maama n'aŋŋamba tosuula mwana, muleke abeerewo, tujja mukuza. Mazima Sozimo saakikkiriza nga n'amabeere agamuyonsa sigalina, ng'obubeere bufuuyirirako obufuuyirizi bwafuuyirira nga nnyina olubuto ne bugejja. Omwana we yaweza emyezi 3. Mazima ga Katonda oyo musajja we yali abeera n'amannya ge sigamanyi, sijja kulimba, simanyi mannya ge kubanga twamuyitanga muzeeyi mandaazi ku ssomero. Omwana we yaweza emyezi 3. Oyo muzeeyi mandaazi we yabeeranga waaliwo omukazi ng'amanye ewaabwe n'andagirirayo. Nakwata omwana ne mukwata ne mubasuulira. Kati gwe namusuulira omukazi nga simanyi nti ye mukazi w'oyo muzeeyi mandaazi. Omukazi kyava ŋŋamba lwaki onsuulira omwana, beera n'omwana wo. Bambi omukazi yantunuuliranga nange ndi muto nga nkomawo ewaka nga maama ambuuza omwana aliwa nga mbagamba nze omwana muwadde taata we. Taata we omusanzeewa nga mbagamba nze simanyi muwadde mukazi, nga maama mutwalayo gye mulese ng'alabayo nga bwe bityo nga tuvaayo. Abangamba beera oyonse omwana wo nga Sozimo omwana nga sisobolanga naye omuteeka ku kifuba amabeere tegajja ng'omwana simwagala. Omwana buli lwe mutunuuliranga ennaku ennuma. Ate ekizibu kye nnina sikaaba kutonnyeza maziga. Obulumi bwange bubeera munda mu mutima ne bwengezaako ntya nti ntonnyeza ezziga obulumi bukkakkane. Sozimo amaziga tegajja. Ng'asuula omwana bw'atyo myezi 3 siddangamu kumulaba. Omwana ne babeera nga bamugamba maama we yafa ng'akuzeekuzeemu. Maama we yafa omwana we yaweza emyaka 10 ng'atandise okutegeera.
n'agamba taata we, n'amugamba taata babeera baŋŋamba maama wange yafa naye ntwala nziike ku maama wange kubanga mbu babeera bamulangira wafaanana nnyo maama wo biki taata we byamusobera n'amugamba Kevin maama wo tafanga maama wo gy'ali abeera Matugga naye yakuzaala bw'ati ne bw'ati. Ndowooza oli omwana yali mukulu mu bwongo, nze simanyi saamulaba kuva butowe, namulabako ng'awezezza emyaka 10. Taata we ng'aleeta omwana ng'amulagirirawo ewaffe, ye taata w'omwana ng'addayo n'amugamba bw'onoomala bajja kukukomyawo. We yamulagirira twali waka ne maama lwalina lwa Sande, twagenda okulaba ng'omwana wuuyo. Natunula ku mwana ng'omwana afaanana, omwana gwe nasula ng'alina emyezi 3 nga siddangamu mulaba, simanyi gyali nga simuwuliza sagala mmanya. Twagenda okulaba ng'omwana wuuyo sozimo ng'omwana afaanana. Maama yatunulira omwana yanfaanana. Maama yakaaba amaziga n'amugwa mu kifuba n'amwaniriza. Twali tutudde nga kabalaza ebweru, nze nenvaawo ne ŋŋenda mu nnyumba ne ndekawo ne maama nga saagala namutunulako mu bumpimpi omwana namwegaana. Nga maama abuuza omwana ozootya era otegeddewo otya kubanga twakoma okumulabako ng'omwana alina emyezi 3 naye maama wange yaŋŋamba nga yali agendayo n'amulabako ng'awezezza emyezi 6 naye nze omwana namwegaana nga saagala kumanya. Nga maama wange namugamba oba ogendayo n'omuleeta wuwo, nze oyo omwana si wange, nze sizaalangako. Maama ng'abuuza omwana ozootya nga mwana amugamba taata ndagiridde n'aŋŋamba soogera. N'amugamba naye aŋŋambye mbu mumusonyiwe. Naye omwana ng'agamba maama wange ng'amugamba jjajja ndaga ku malaalo ga maama wange muziikeko. Maama yatulika olw'ennaku n'akwata omwana n'amunywegera n'amugamba mwana wange maama wo tafanga. Nayimirira mu mulyango ne ŋŋamba maama mulage amalaalo, nze nafa sinze muzaala. Omwana kyava nsemberera n'aŋŋamba maama nkwegayiridde bw'obanga gonzaala tonneegaana. Sozimo ennaku yankwata nakaaba amaziga naye nga gadda munda, nkudda munda. Awo wennako mutegeera puresha ne zinkuba, puresha okunkuba tezankuba lwa nnaku ya mwana naye nga n'ennaku gye mpitamu kubanga omwana we namutwala ewaabwe n'enfumbirwa. Eyo nayo sitole endala ngenda gikuwa. Kati nga nkaaba olw'ennaku omwana oyo gye namuzaaliramu ate nga nkaaba n'olw'ennaku gye ndimu mu bufumbo. Puresha zankuba n'enzirika bwe ntyo ne banzirusa mu ddwaliro. Nagenda okudda engulu nga budde bwa kumakya ne mbagamba maama nze oyo omwana si wange, mwana ne mwegaanira ddala naye lwaddaaki bwe bambuulirira ne mugamba kale yenze nkuzaala naye sozimo sijja kulimba, omwana mwerabira. Ne bwe bambuuza nti Beki olina abaana bameka, mbagamba nina abaana 3. Oli mwerabira. Namuzaala ndoza alina emyaka 13, 25 nali mu P7. Mwana bwe ntyo we naddamu okumulaba alina emyaka 10 nakati siddangamu kumulaba, simanyi gy'ali. Kati alina emyaka 15 simanyi gy'ali, saagala nakumanya naye natuuka n'endokoka n'enkyuka naye sozimu omutima ogusonyiwa omwana gwagaana. Awo ensabira ompe ku magezi. Yeebuuza, don't judge. Njagala okukiddamu, don't judge. Tosala musango. Oyinza okuba ng'embeera eba nnyangu ng'eri ku mulala ng'eba nzibu ng'eri ku ggwe. Oyinza obutafumiitiriza ku mbeera ey'okufuna olubuto ku myaka 13 ng'obuuza n'omusawo, ogenda mu ddwaliro okunywa eddagala n'otuuka okubuuza omusawo ono omwana namufuna ntya ali mu lubuto. Omwana agenda kuyita wange afuluma, mugenda ku nsala ekkundi siife. Osobola okutegeera mwana nti bujje. Ekyobutaagala mwana tomusalira musango kubanga tomanya gwe bwe wandibadde oba waali mulidde oba waali mukasuse oba waalikoze otya. Ono kino kiyakola oyinza banga waalikoze ekisingawo, enjawulo nti nga totozambalangako zino ne zikutuuka. Sister, olokose tetugenda kukukaaka kusonyiwa ne tugenda kujjukiza nti okusonyiwa kikulu. N'omwana ono nze nkimanyi abaana eba bond njala okuwa ekyokulabirako. Wali obaddewo oba wali owuliddeko ku muntu akyuse okuva mu famire emu, alina famire gy'akuliddemu, kakati agenda okumugivaamu nga bamugamba nti famire eyo kati entuufu yeeno, nga tasobola bajjaamu, nga tewaliwo bondi eyo. Kiki entegeeza mu kino? Nti oluusi kuno okukwatagana laava eno ejja nga ya butonde, ejja ng'eri nakyo.
kakati olw'okuba mukyala olw'okuba sister alina history w'obulumi nga muzeeyi Kukindaazi. Nabagambye ejjo nga bagamba Kukindaazi, kati ndoza mukiwulidde. Kukindaazi kikulaze ekifaananyi. Ndowooza oyinza okuba nga osingawo bw'obeera gwe. Sister tuyinza muyamba tutya okugyawo oluwonko, okugyawo omuwaatwa wakati we n'omwana. Omwana akuze. My good sister, ekibuuzo kye nnyinza okukubuuza kiri kimu. Bw'obanga oli mulokole nga bw'okyogera, tuve ku bulokole obw'okwogera. Mmanyiyo abalokole bangi aboogera obulokole nga boogera bwa kungulu nga si bwa munda. N'abasiraamu balokole nti bakimanyi nti balokole. Buli muntu mulokole, abalala bugaane. Naye njala kubuuza ekibuuzo ekyokulabirako kyo, kankozesa ekyokulabirako kyo mu nsi kuno oba ku nsi kuno ye Yesu. What would Jesus do? It's a challenging question, but I want to repeat it. My sweet sister, what would Jesus do singa abadde gwe? Ekyo Yesu kyayinza okukola oba kye yandikoze, sweetheart, kyoteekeddwa okukola. Osooka kukisalawo, osooka kukikkiriza, osooka kukyambala, ebisigadde Mukama n'akola ebyamagero, n'akola ebikulu mu bulamu bwo. Olunaku lw'osalawo okukola obulungi, tomanya maanyi gye gava. Olunaku lw'osalawo okweyisa obulungi, tomanya maanyi gye gava na mikisa egijja mu kyo, kubanga oba owadde Katonda ekkubo okujja akole. Kiyinzika okuba nga tonnaba kuggulawo mutima gwo, Katonda oba Yesu okujja akukozese okukola ebyamagero ebyo, okukyusa obulamu, okukyusa endowooza n'okuzzaawo omukwano gw'endowooza nti guteeka okubaawo wakati wa maama n'omwana. Olunaku lw'oliggulawo omutima gwo n'omugamba nti Yesu, nziguddewo omutima, yingira olutalo luno olw'obutasonyiwa, tulwane ffembi. Njagala okusonyiwa omwana wange, kubanga n'omwana ensobi ze teziva ku ye, ziva ku oli eyansobya, eyankwata kitaawe. Olunaku lw'olikkiriza Yesu n'ayingira mu ggwe mu ngeri ey'enjawulo, kuno si kusukka ku kulokoka. Naye twogera ku nsiga eno gye tusiga, n'ekulamu ffe, n'efukirirwa, n'ezaala ebibala. Singa obadde wasiga ensiga eno ey'okusonyiwa mu ggwe, Yesu oba omuganyiza okugifukirira, okugirabirira n'okuzaala ebibala. Ekyo tuba tutandikirako. That is part 1 of our sister. Ayogera ku baggayi babiri, oyo eggayi asooka. Oyinza olowooza nti ebyo bye bibadde eby'amaanyi, tugenda kusisinkana ebirala. Eriyo abantu abafuna ebizibu nga balinga abaakwata ensi eyakkiriza n'ekwata ebizibu by'essaza, county or sub-county or a constituency or a district or even a state, n'ebituuma ku muntu ogwo. Era nzikiriza nawe waliwo by'owulira n'ogamba okay, nkyakaabya kajanja abantu balina ebizibu, finally n'okkakkana. Katuwulire part 2 ate ng'ayogera ku musajja ow'okubiri. Emboozi yange endala, bwe nazaala omwana oyo waayitawo emyezi 6 n'enfumbirwa. Bwe nafumbirwa omusajja yanjagala nga bwe ndi, nali muto, yadde nali nzadde, nali muto. N'enfumbirwa sayidi ze Mubende. Bwe nafumbirwa nazaala omwana wange, nali sinaba kufuna lubuto. Musajja oyo eyampasa olw'okuba nti nali mwana muto, n'atya okumusiba, n'agenda ewaffe n'akyala, ne yeeyanjula, n'abamusala ebintu n'abisasula, ne batugatta n'empeta. Era wenjogerera ndi mukyala mugatte, naye ekyewuunyisa sirabanga ku bifaananyi bya mbaga yadde okubikubako amaaso ntya. Omwami wange oyo maze naye emyaka 14. Tuzadde abaana 3, beebo benkugamba abaana 3, oli wa first born nga simubala. Mwami wange yanzalamu abaana 3. Omwana gwe yasooka okunzalamu olubuto lwe nafuna olubuto, namufumbirwa 2 omwana namusala 2 5 n'enfumbirwa oyo omusajja. Nemala emyaka 2 nga sifuna lubuto. Ngolo nayo ntujja omusajja nvuma, ojjuza toyi yange, lwaki tofuna lubuto, wajja oli ku famire. Naye ng'omuntu gagamba nti ndi ku famire, amazima sozimo, yadde nali nzadde naye nga ndi muto, nga simanyi by'abasajja. Ne bwe twatuukanga mu kikolwa eky'obufumbo, yagambanga Beki nnyimbiramu, sozimo sijja kulimba. Oluyimba lwe namuyimbira Abdumulasi ngenda kusiba faamu.
tuli mu kikolwa kya bufumbo nga simanyi nali muto. Omwami yaŋŋumiikiriza n'abeera nga njigiriza kuba nali muto sozimo. Ffe twakula maama waffe yali yafumbirwa oyo taata waffe ng'alina ku ssente ate taata waffe nga teyatuyisa bubi yadde. Kale nga simanyi nnaku twakula nga taata tatutulugunya nga tuli bulungi. Omwami n'aŋŋumiikiriza mu buto bwange ntuuka nfuna olubuto nga wayise emyaka 2. Sozimo bwe nafuna olubuto kankyawa omusajja. Nze nga sikimanyi nakimanya nti nafunye n'olubuto olulala. Nga buli lwe ndaba ku musajja nga nsesema, nga ne buli lwe njoza essaati ze nga nsesema. Sozimo nga nakyawa omusajja, olubuto lwankyaye omusajja. Ebyo ennaku omusajja olubuto n'alwegaana n'asuula ne mu nnyumba. Musajja ne bamugamba nga oyo omuwala lubuto si lulwo. Tewali muwala afuna lubuto n'akyawa musajja, embuto zaagaza babba baabwe, oyo yayenze olubuto si lulwo. Sozimo ng'omuntu gwe bagamba nti yayenze nga mazima gali nti sendanga nako. Omusajja nsuula mu nnyumba, yagisasula n'ansuulamu mu nnyumba n'agenda n'apangisa awalala nga ndi mulwadde. Ennaku kale nga nnyingi. Ebimu olw'okuba nali muto sibijjukira bulungi naye ngenda kunyumiza bye nzijjukira. Ennaku yannuma Sozimo ne ndaba nga nsemberedde entaana naye mu nnaku okunnuma maama wange yakula ngamba obanga n'emmizi. Bwe nagenda okufumbirwa yaŋŋamba ofumbiddwa nti ye ebintu by'omu nnyumba tebabyogera tebitottolwa nti ye omusajja ne bw'akola kitoyogera konze nti ye maama. N'aŋŋamba ensonga z'amaka go omusajja yagenze wa ssengaawo. Webikusoberanga ennyo gendanga ne ssenga kubanga yagenda ewa ssenga ne ssenga ne bambuulirira ssenga n'ambuulira konze nti ye munnange byonna bye bambuulirira byonna nabiteeka mu nkola olw'obuto. Sozimo nabeera mu nnyumba nzekka nga neesesemera nentuuka nga neefukira. Olubuto lwammalamu amaanyi. Nafuna olubuto natuuka okuluzaala nga sisobola nakweyoleza mpale. Nalwala nnyo naye nga mu nnyumba omusajja yansuulamu ng'ajja buli kawungeezi. Yajjanga buli kawungeezi kiro n'awuliriza alabe oba mu nnyumba ndimu n'omusajja. Kati lumu nzijanjoya ova ngendayo ku mulimu we yali akolera nga nfaanana bubi. Banne ne bamugamba mukazi w'owuwu yazze. Yabagamba nze oyo si mukazi wange simwebakangako oyo malaaya. Nensirika nga nabigumira naye nga ab'ewaffe bamanyi ndi bulungi bansibula bulungi. Omusajja yannyanjula yangasa empeta nga nagenze bulungi. Nengendayo nambuuza obadde oyagala ki? Ne mugamba mbadde njagala ovakkedo n'ewaka teri munnyo teri na mmere. Yangulira ova nangulira akaveera k'omunnyo nangulira n'ettooke. Naŋŋamba akaveera k'omunnyo kamale emyezi 3, naŋŋamba eri ettooke limale emyezi 3, naŋŋamba oyo ova amale omwezi. Salangako katono. Munnange Sozimo omusajja nga bwe yabiŋŋamba bwe nabikola. Mmere olumu nagiriirangayo anti ng'omunnyo we guggwawo ng'emyezi 3 teginnaggwako nga tampa mulala. Ekyettooke ddyo lyaggwawo ndooza mu wiikisi nga 2 kuba ne neiba wange yalyangako. Sozimo omusajja yanvuma, omusajja yannangira. Muliraanwa wange yannyambangako yatuuka n'asengukawo nensigalawo ku nnyumba bw'omu nga sirina geeyamba. Mukama Katonda n'ampa amaanyi mu biro ebyo nga nnonda ebikongolijo bya kasooli nga byenfumbisa. Omwami wange bwe yatuuka n'agenda okukyala ewa maama we n'anyumiza maama we emboozi. Namugamba omukazi ali lubuto biki yankyawa biki. Maama we n'amugamba omwana wo abakazi bafuna embuto ne bagaana abasajja. Ng'olwo nali naatera okuzaala. Maama we n'amubuulira n'amugamba ddayo osanga omwana w'abendi era muddiŋŋane. Omwami awuliriza nnyo maama we. Maama we bambi yali muntu mukulu nga njagala nga ssezaala wange yafa nga famire y'omwami wange njagala sijja kulimba. Ng'omwami wange adda nga tuddiŋŋana. Yakomawo yaŋŋamba olwo olubuto bw'otaluzaala ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omunaana si lwange. Kubanga we yakomawo saayebaka naye yanzira naye bakanga ku buliri nga ye yeebaka wansi. N'aŋŋamba bw'otazaala nga 28 ogw'omunaana si lwange. Nga mubuuza kati olubuto ngenda dduwaani gwe seebakangako naye nga ŋŋamba gw'omanyi oba mukazi zezaakwendako oba oluwa. Sozimo ennaku zaatuuka 28 olwo twali mwaka gwa 28.
ennaku z'omwezi zatuuka 28 olubuto nga teruzaalirwa. So zimu nalaba nga bunkeeredde ngolo sirina yadde namusaba ez'okushopinga yaŋŋamba lumale okukuluma ng'ennaku z'omwezi 28 nze nja bigula. So zimu zaatuuka ng'ennaku z'omwezi 28 nga sirina yadde kabonero kendaba ku makya. So zimu omusajja yanvuma teri kyatannangira obwa masikini ne ssente zange ze nateeka mu kwanjula zaafa bwerere masikini gwe oli malaaya wansiba olubuto bingi. Katonda awulira ezaala z'abaana b'abantu era ng'amanyi omutima gwange bwakya ku makya ng'olubuto lunnuma ng'olwo zituuse mu nnaku z'omwezi 29 olwo yaŋŋambirawo kolo nga 28 bwe zaatuuka 6 yaŋŋamba olwo olubuto si lwange siba ebintu odde ewammwe nensirika. So zimu olubuto lwatandika okunnuma naye nga simanyi nti lunnuma. Nafuka omusule nambuuza yeggwe kiki ng'osattiranga enkoko egenda okubiika ne mugamba nange simanyi. So zimu omwami yagaana okuntwala mu ddwaliro nantwala ewa mukwano gwe nga si musawo. Mukwano gwe ne mugamba omusulo gunnuma. Mukwano gwe yali muntu mukulu nga mukazi mukulu. Mukwano gwe okunkebera n'aŋŋamba omwana atuuse okuzaala onabe ndi atuuse okuzaala yabagamba mumukwate emimwa asindike omwana ng'ebisasi biwulira n'abagamba mumukwate asindike omwana nze sigenda mutwala mu ddwaliro olwo olubuto si lwange yabadde alina kuzaala jjo mumukwate asindike omwana. Katonda yannyamba mu ssaawa eyo nenfuna ebisa naye nga bijja bwe bigenda. Omukazi kyava yankwata omumwa kuba nali muto. Omukazi kyava yankwata omumwa n'aŋŋamba Beki sindika omwana ogenda kufa. Nasindika omwana omulundi gumu n'agwa wali omwana nga muwala. So zimu omwana nga yamalayo taata we kaziba enjala buli kimu nga taata we. Ennaku yange yonna awo we yakoma. Omusajja yayagala omwana, omusajja n'ayagala omwana. Shopping yagikolera na Kampala. Okunfulumya mu kisenge nga nzadde yakola pate ne banfulumya ng'omugole. So zimu nenfuuka omuntu olw'omwana. Mwana we yaweza emyezi 8 yalwala ebinnyo nga tetubimanyi. Naye nga waliwo omukazi n'amugamba oyo omwana mutwale mu kyaki bamusabire aliko endayiro wagaana olubuto ate okkiriza omwana. Kale nze byasaamanya. Omwana weza emyezi 8 Mukama n'amutwala bw'atyo n'agenda. Omwana we yagenda omusajja teyaddamu kuntulugunya nanjagala naye nga mukunjagala. So zimu sijja kulimba enfumbye wa taata w'abaana bange emyaka 14 simanyi mpale ya musajja. Ebintu bye yangulira nga yakampasa bye nakomako byebyo yangulira ebiteeteeyi 3 nangulira n'eddazini ya nika n'obugatto n'akasawo byebyo enfumbye emyaka 14 simanyi. Obudde bwa leero ndabika nyina emyaka 27 emyaka 27 obudde bwa enfumbye emyaka 14 simanyi mpale ya musajja simanyi ngatto ya musajja simanyi kizigo kya musajja simanyi bino abasajja nti nagulidde mukyala wange olugoye nze sibimanyi. Omwami owange bye yangulira nga yakampasa byebyo. Leegera bwe nafuna olubuto olulala ng'oli omwana afudde nenfuna olubuto olulala olw'omwana wange omulenzi. Mukama nannyamba ne muzaala era omwana n'akula. Ebyembiso zimu kyesaamanya kyesaategeera omwami wange yafuna obulwadde bwa siliimu ng'omwana oyo alina emyezi 6 saamanya omwana n'akula. Nze so zimu nzize neetetenkanya ndi muwala ayagala okukola kubanga simanyi kale by'abasajja sijja kulimba. So zimu sendangako simanyi by'abasajja. Bwe nazaala omwana wange oyo omulenzi naye ng'omusajja tandabirira nga nze neetetenkanya nali ntunda nnyaanya ng'olwo ntandise okukula kubanga omukazi yaŋŋambanga Beki kati okuze tandika okukolako nze ye. Kale Katonda ndoza yali yampa amagezi mazaale nga ntetenkanya bwe ntyo naye ng'omusajja taligamba nti kantwale omwana mu ddwaliro. Nga bw'abatwala mu ddwaliro ng'omwana yalwadde basaba emitwalo 5 akubuuza olinawo mmeka ng'omugamba kati olw'okuba nze mbeera nnyo open kubanga omusajja owange yampanga 50,000 ng'ayagala asangewo balance nga omugamba tetulina munnyo oba tewali sabbuuni ng'ajja kukwata nusu 10 agambe genda oguleko sabbuuni wa 5 ogula ebinyeebwa bya 5 bw'atyo nga nze ne bwandekera 50,000 era ne wafikka 5 ajja bisangawo awo nga kyekikula kyange nze nga simanyi bino simanya bya kameeza simanya bikinze
nga sibimanyi kale omwana oyo omulenzi n'akula nentuuka nemmuzaako omwana omuwala ng'omwana omwami wange yafuna siliimu ng'omwana oyo alina emyezi 6 naye ngenda kunnyonnyola siliimu yamufuna atya era nakitegeera ntya nti alina siliimu. Bwe nazaala oyo omulenzi nenzaala omuwala omulala yali yansaba abaana 6 ng'ayagala abawala 5 n'omulenzi omu. Mwami wange ayagala nnyo abaana abawala nga twakkiriziganya. Nenzaala omulenzi esooka nenzaala omuwala nenzizaako n'omuwala omulala. Omwana we yaweza omwaka ne tuteesa n'omwami wange tuzaale kubanga naye namugamba njagala kuzaala mangu engeri gyeni nti nze ndabirira abaana biki tubadde nga tuteesa sijja kulimba nga tuteesa kubanga abadde tangulira munnyo nga tangulira sabbuuni nga talina kyangulira naye nga tuteesa nga ngamba era nga n'abakazi bakwana ebbali bagambye mutaabe nga Beki sijja basobola ngera nga wakukwana ebbali olina okwerabira olina okwekolera buli kimu naye nga abakazi bamwagala so zimu omusajja oli abadde alina kye bayita love eri eyalagirwa nga bwe tutuuka mu kikolwa nga ne bwemba mu periods ngenda kunnyonnyola ebintu bino otegeere Katonda yantaasa atya siriimu. Nga ne bwemba mu periods omwami wange yayagalanga nnyo okunkozesa nga ni mu periods kati nze nga ndowooza kunjagala naye nga simanyi nti alina kyabala olw'okuba nga twafumbiriganwa nga twekebezezza nga ndi muto nga sirowoozaayo nti siriimu gyali. Mwami wange yayagalanga nnyo okunkozesa nga ndi mu periods Mr. Sozi nze nga simanyi nti abala kunsiiga siriimu. Yatandika okwenda n'embeera nga nkitegeera ne mubuuza ajja kufuna siriimu yaŋŋamba nga bwe mufuna nga tutandika okumira eddagala ko nze ggwe naani nti ffenna n'abaana. Lumu najja n'aŋŋamba Beki nze mwami wange adde tampitangako linnya ly'abaana bange namubuuzanga yaŋŋamba Beki nze nkwagala nnyo saagala kuyita mannya g'abaana era bwe nkuyita erinnya lyeryo mpulira nga mu mutima gwange ndi mumativu. Yaŋŋamba Beki twala abaana babakebere naawe naye nga ye teyeekebeza twala abaana munnange nga babakebera. Nze sozimu badde ng'omwami wange nga mugondera nga mwagala ate nga talina kyampa nga nze nkola nentetenkanya tulidde tutya abaana basomye batya bwe bityo ne mulaga results. N'aŋŋamba Mukama mulungi ndowooza olabye toddamu kunneekengera mbu nnyenda. N'aŋŋamba lw'olyekebeza ng'olina siriimu nange omanyanga nti mulina ko nze era nafukamira ne mugamba taata weebale kunneekuumira weebale munnange ne mwebaza. N'aŋŋamba kale sozimu kumbe ng'omusajja akimanyi mulwadde siriimu muzaaliddeko abaana 2. Nzija ntya okukitegeera nti omwami alina siriimu Katonda ndabula atya. Omwana oyo omuwala omuto oluzaalo lwabula from the blue ng'omwana awezezza omwaka nga tuteesezza tuzaale oluzaalo ne lubula from the blue. Nze sikozesangako family planning oluzaalo ne lubula ne tunoonya olubuto lwabula sozimu nga sirina ku family naye olw'okuba nti omwami wange yali anneesiganga era he cannot expect nti ndi ku family naye ate era nga saagiriko. N'aŋŋamba tujja kuzaala yazaala ndowooza yali agala ngenda okufuna obulwadde ng'aba nfukumuddemu abaana simanyi kale intention ye kwe yali. Olubuto ne lubula from the blue. Omwami wange kyava ŋŋamba Beki njagala kutongoza mu bakyala bange ogumidde bingi nnyo njagala kutongoza mu bakyala bange nkuzimbire ko nze neeyanzizza munnange nga nzimbira ennyumba ya muzigo gumu mbeeramu n'abaana tukuza abaana era nga bali abakyala bakwana ebbali nga bagamba mbakwana naye nina mukazi wange yamanye ennaku yange era mmwe mwerabirira ate nga talina kyatuwa naye nga mwagala ate ng'ewaffe sirina kye nali njogedde nti oba senga oba maama nga teri era nga bamanyi Beki yafumbirwa nga ne bwe ngenda ewaffe okukyala sozimu nga ntuuka ne bambuza embeera ne bagamba embeera nnungi biki naye sozimu kye nayirabidde abaana bange okula bakulidde mu ngoye z'abaana b'abaganda bange ng'omusajja yalibadde nga tampa ssente ku shopping kati sisita wange abeera Kampala Namasuba nga kale nga twagalana ng'aleeta engoye nga bambala ng'embeera simbi nga ne bwe ngenda ewa maama okukyala ngambikako nga ngenda nsibya akaviiri ngambika ku mbeera yange nga omanya abyabakyala. Sozimu omwana we yabula omwami mwaka gwa 2017 omwami wange ajja afuna accident. Bwe yafuna accident teyatonnyeza yadde akasaayi nga bampita nga baŋŋamba Beki bba wafunye accident nga ngenda ndowooza Katonda ayagala kundaga nga ngenda naye mu kudduka ogenda ku ddwaliro baŋŋamba bba waazirisa afunye accident tafulumyeza yadde musaayi alabika ali bubi. Mu kudduka okugenda ku ddwaliro nagenda omuntu wange mu mutima gwange nga mulimu omuntu ayogera
ngamba bw'otuukayo ku ddwaliro ofuna omusawo bawo bamukebere siriimu naye nga kale nga mpulira temuli kutya mu mutima omuntu oyo nga ngamba bw'otuuka ku ddwaliro ofuna omusawo bamukebere siriimu munnange nga ngondera omutima gwange nga ntuuka ku ddwaliro nga mbagamba musawo natuuka nga yazirise nga bamutaddeko na ku dripu nga tategera nabiri ku nsi naye nga talina yadde kawundu weewunya enkola za mukama nga ngamba musawo omwami oyo mumunkerere siriimu ngondedde omutima gwange ekintu kyenzize nga mpulira ebbanga nga mbagamba mukebere siriimu musawo nga mbuuza oyo bbaawo nti ye tomwesiga ne mugamba mwesiga naye njagala kumanya status ze kubanga si muntu nnyo wakwekebeza tye musawo munnange nga mujjako omusayi gwa siriimu musawo nga nzize ebbali nga mbuuza wali weekebezaako konze ye nga naye ankebera nga ddamu ankebera nga mbuuza bbaawo maze naye ebbanga ki nga ndimubuulira ngamba nti yaŋŋamba singa tusanga bbaawo nga mulwadde okola otya nemugamba nga mmira eddagala namala nambuuza ate gwe singa tukusanga ng'oli mulwadde okola otya konze nga mmira eddagala ndowooza oba yalina musawo musiru sozi musimanyi omusawo ng'akantema nga ngamba bbaawo mulwadde wa siriimu sozi maawo we nakoma okutegeera nenzirika nze yagenza okujjanjaba omusajja ne malirira nga pressure zinkubye nga bantadde ku kitanda bwe nadda engulu mu mutima gwange omuntu n'aŋŋamba kakkana sooka obuze omusajja oyo siriimu yamufuna ddi era yamufuna atya mu mutima ng'omuntu ayogera munnange nga banzija ku dripu nga nkakkana ngolo omwami wange yali tanadda ngulu naye nga baŋŋamba mulamu omwami wange bwe yadda engulu nansangawo n'abasawo ne batukansolinga ne mugamba nja kujjanjaba abasawo nga bansanze nga nze ndi mulamu n'abaana ne mbaleta ne batukebera nga balamu naye ng'omwami mulwadde sozimu omusajja saamulaga kuba yali musajja mukulukuluko kale nga si mukulu nnyo alina myaka 4 nga ntya okunzita nga tudde ewaka nga mugamba ngenda kubeererawo sigenda kuleka tandika okumira eddagala oba tukozese kondomu omusajja yaŋŋamba Beeki nze sigenda mira eddagala ate sigenda kukozesa kondomu konze ye tubeererewo kubanga baali bankebedde nga sirina siriimu ate ng'omwami wange yankozesanga nga ndi mu periods kale nga kyenatwalanga okunjagala samanya nti ayagala kunsiiga bulwadde mukama n'antaasa mu busiru bwange kale mukama n'antaasa safuna siriimu nembuuza omwami wange yaŋŋamba Beeki siriimu namufuna ng'omwana oyo yakaweza myezi 6 nanyinyonnyola buli kimu naŋŋamba era mbadde nga nkukozesa ng'oli mu periods nga njagala ofuna obulwadde otuuka okukitegeera nga naawe olina obulwadde tutandika omira eddagala kubanga nakuwasa ng'oli mwana muto saagala kufiirwa nemugamba nange saagala kufiirwa tandika omira eddagala sozimu omusajja yagaana omusajja gwe nayirawo omubiri sozimu bwe yakitegeera nti nkitegedde nti alina siriimu naŋŋamba Beeki nkuvuddeko olina Katonda kwolwo teyasula waka ngolwo tanasula waka namubuuza ni yakusiiga obulwadde naŋŋamba Beeki nze nkozeseza abakazi bangi simanyi yansiiga bulwadde omusajja ne yeekyawa ne mugamba teweekyawa tuzadde abaana ngenda kukubeererawo ngenda kujjanjaba ngenda kugumiikiriza kubanga naye yaŋŋumiikiriza mu buto bwange yaŋŋamba Beeki sisobola kigumiikiriza sozimu omusajja yajja ewaka nga siriiwo musajja yankuba nali ngenze ku kyaki musajja yankuba feesi yonna n'ezimba n'erinnyo lyange ery'omu maaso ne lituuka okuvaamu yankuba nga nambadde mu basajja naye nga sibadde mu basajja nali nva ku kyaki naye mukunkuba nga simanya ali mukungoba musajja yankuba sozimu musajja yankuba ne batuuka okunnyiga bwe bannyiga nentereera nenzira engulu munnange nga nzira mu bufumbo nalaba nemereddwa kale olw'embeera naye ng'omusajja mwagala sozimu amazima gali nti omusajja tatabaana bange mbadde mwagala nga saagala kuzaala baana bbali nga yanzimbira ate nga twagattibwa nga yakkiriza kozesa kondomu yagaana empeke sozimu ekyamazeeko waya kanzije nkusindikire audio musajja gye yampeereza awo wensabira ompe ku magezi kino ky'oba omanya oba ompa divorce oba tompa divorce nja kuwasa naye manya kino tolumya nze nzekka naawe weerumya ate gwe tolifumbirwa era nawe oliba ogyetaaga oliba onjagalako divorce olyoka ofumbirwe tolumya nze nzekka okuggyako gwe bw'onooba ogenda okubeera omusisita obiveeko oba obeere nga ogiragira gw'omanyi naye naawe oligyetaaga oba ogimpa oba togimpa
kiri gy'oli. Nali mugambye sijja kuwa divorce kwe kumpereza eyo audio nga nze mugambye tubeere ffenna tukuza abaana nga saagala kuzaala wano ne wali naye bwe navaayo n'enzija eno ebweru era navaayo nga tetukkaanyizza yawasa omukazi eyasooka omukazi n'agenda era nga talabirira yeye muntu atalabirira mukazi akuwasa weerabirire nfumbye emyaka 14 simanyi yadde siripa ye mukazi eyasooka n'agenda n'owokubiri n'agenda ndooza kati ono gwe yafunye munna ayina siliimu ndooza gwe ayagala okugattibwa naye sozimaawe ensabira mumpe ku magezi. Sister alina obwetaavu bwa mirundi ebiri. Obwetaavu obwasoose bwa mwana, obwetaavu obwokubiri bwa divorce. Omusajja mumuwulidde. Naye ssebe eriyo abasajja abataswala, eriyo abasajja abakalu ng'amalebe, nga baweramu akamooli n'eddirisa babulako nzigi kubaggala ebeera ennyumba y'omusajja ewedde emirimu nga teyingirikika. Divorce oba ogyagala oba togyagala ye agyagala. What can I say about marriage? Legal or a couple which is legally married? Ebigambo byange bibeera bitono. Consult your parents. Consult bannamateeka. Ekibuuzo. Ekiringa ekiwulikika kiringa ekiraga nti gwa amaka omusajja ono oba obufumbo buno okyabwagala. Bwe tunaatuuka ku ekyo okumanya nti ekyo kyekizibu ekiriwo then tujja kumanya engeri y'okukwasaganyamu ebintu ebirala. Naye omuwulira nga ye alinga omukoowu ayagala kutambuza bulamu bwe agende mu maaso. Njagala okusooka okwebaza Katonda akusumuludde mu busibe buno bwonna. Njagala okwebaza Katonda akuwaniridde akuteereddewo olukomera mu mitego gyonna gy'ozotambuliramu. Omusajja okubanga kumpi kagenderera yayagala ofune siriimu naye Mukama anaateekawo olukomera n'otasobola kusinkana mbeera eyo. Ebyo by'oba osinziirako osanyuke, celebrate, sing, be happy ng'okkiriza nti Katonda akwagala. Akusimattudde mu bunnya bw'empologoma. Oyinza banga oyagala kukwata ku mpologoma zino eziri physical. Naye Katonda alina empologoma z'akuyisizzaamu z'oyinza obutategeera singa oba tokozesezza liiso lya kusatu nga liri Omwoyo Omutukuvu. My good sister, newankubadde oyise mu kusoomozebwa okungi netulabye okukola kwa Mukama mu bulamu obwo. Njagala obeere n'essuubi, njagala omanye nti tukwagala, njagala okkirize nti Mukama amanyi pulaani eriyo eri ggwe n'okusinga pulaani z'omanyi about yourself, about your life. Kubanga tomanyi end result, tomanyi olugendo lwo olw'obulamu bwe lukomawa, ne Katonda amanyi. Oyo yazza akutembeeta, yazza kukulembera mu muyaga omungi gw'ozoyitamu. Beera n'essuubi ng'okimanyi nti okuva lwewagize wano Katonda yakutegeka. Tolaba nti story yo okubonaabonako kuyinza okutaasa omuntu omulala. Kati tukunyumyako kuyinza okubaako engeri gye kujjayo omuntu omulala abadde alimu kukka wansi. Tukkirize newankubadde okusoomozebwa kwajja ne Mukama yeeyoleka ng'ayongera okulaga obukulu bwe n'okubeerawo kwe n'obuwanguzi bw'ajja atuwa buli lunaku. Katonda affe omulungi na bino tubiwulidde. Sisita ayita mu bizibu bingi okuva nga muto. Ennaku ezzeemuyonka butaaba. Ne Katonda affe tukkiriza nti otambula naffe. Entandikwa embi Katonda affe osobola okukyusa ebintu okutuwa enkomerero ennungi. Bwekubanga kwe kusiimako sisita waffe muwe enkomerero ennungi. Alabe ku ssanyu ery'omukwano, alabe ku muntu amwagala, alabe ku bulamu obulimu okukkakkana nga bulimu okuweebwa ekitiibwa obutayisibwamu maaso, alabe ku bulamu obutali bwa kujjogebwa na kutuntuzibwa. Katonda waffe asinkana obulamu obwo. Kiyinza okuba nga kijja kujja ng'omuwadde omubeezi. Weebale nnyo Katonda waffe kubanga okikola nga bw'oyagala ate nga by'oyagala bye bisinga okuba ebirungi. Kiyinza okuba nga tajja kuddamu na kufuna mubeezi naye ng'ojja kumuwa essanyu erisinga ensi ly'eyinza okugaba, ng'ojja kumuwa essanyu erisinga omusajja ly'ayinza okugaba. Ebyo bye tuyayaanira leero ne bulijjo nti bwe tunoonya bye twetaaga ng'abaana b'abantu tunoonya ebyo ebiggwaawo nga n'ebisinga obungi byakututeeka mu buzibu. Katonda waffe omwagalwa era omulungi yongera okutujjukiza nti newankubadde guba muyaga, newankubadde tuba tuyita mu ttanuulu n'ettanuulu etugiyitamu nga gw'otukulembedde ng'otukutte ku mukono ng'era tutambula okuwangula wamu naawe. Eri alina okusoomoozebwa nga kutandika butandisi so nga okubonaabona oba okusoomoozebwa kwa sisita okulabye nga kutambudde ebbanga gwanvu ng'agenda akuvunuka. Wa amaanyi omuwala oyo, wa amaanyi omulenzi oyo, okusoomoozebwa okwo nga kumujjidde ajjukire nti
focus terina kubeera ku kusoomozebwa, erina kubeera ku ggwe olwa waggulu, kubanga gwe munene, gwe w'amaanyi, gwe muwanguzi. Bwe tuteeka amaanyi gaffe ku bizibu, byongera okulabika nga binene, byongera okututiisa, ne tubeera stuck, ne tubeera stranded, era bwe bityo ne bitukuba flat. Bwe tuba n'ebizibu nga bitujjidde ne tutunuulira ggwe, twongera okulaba obukulu bwo, tugenda okuddamu okutunula ku bizibu nga buzibu, kubanga tuba tulaba ow'amaanyi okusinga ebizibu bye tulaba. Yongera okunyweza ekyo muffe, otukuuma okututuusa olunaku olw'enkya nga tweyongera okuyiga okulala. Ow'omukisa omuwala oyo, ow'omukisa omulenzi ono, ow'omukisa Sozi, obuweereza bwange bwonna bwonna, obuweereza bwaffe bwonna bwonna bwe tukola, bulabe omukisa leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabe n'okwebaza, and we all say amen.